kale nkwebazo tulaba bayupanga ate osaako datawo osaako muliro ku simu yo ko tutavira akadde kano abali ku mitimbagano gyonna nzo panga oli ku PC yo oli wakaawo ogenza okulaba nga ate abakabi batuuse tuze ne mboozi nyingi nnyo nako lwaleero eno MP5 Media subscribing bw'omaliza osubscribing waliwo kaawo kalinga akadde munnaye kanyigeeko ekitegeeza nti buli video enaabeera ejja ojja kubanga ogifuna bulungi automatically noba nga tozeemu kutunoonya sharinga commentinga buli kimu kijja kuba nga kitambulira ddala bulungi nnyo nini ddala ate otukola obulungi. Professor Masanda gemanya kakubuuzeeko mugi kuba kati obudde kimanyibwa mpewo nnyo so babuuzaako nga bwe bali kuba kati munnange tanse kyo ssaawa 6 mpaka kumpi ssaawa nga 5 ezaleero. Bakadama muli mutya? Osoose bakadama bakadama mikwano gyange nabo bamanye empewo omanye okubanga waliko mu kabugumo waliwoko ekimu awo kyagambye waliwo omukadama agamba nti ne bwe mukuba ekikompola mu suwaani nga ali mukwoza suwaani n'okubamu ekikompola ye nga yagamba tayinza kudda Uganda ne bwe kimuvugirawo ekikompola tadda Uganda ye yasayininga n'agamba si wakudda Uganda. But always home is the best. Home is the best. Ne waliwoko Ssebo ne Wakanga nabo nga teweesiimisa gwe kenyini gwalina owakyusa. Home is the best naye nga ewaka tewakola ki nga teweesiimisa. Anti olaba kyebagambira nti home is the best. Home is the best. Bwe waba nga tewakwesiimisa you have to do all your best kulabika nga wafuuka ekyo ky'oyagala oba ekiyinza okuwafuula awo omugaso oba awo ekitiibwa okusinziira gwe nga wowaagala oba nga wolowooza okubeera embeera okulabika nga ate etambula bulungi nnyo. Kaakati wenkubiriza abano mikwano gyange bakadaama mukole ssente omanyi bakadaama bagenda eyo wabweru oluusi bava e Uganda bagenda okukola ng'oluusi bagenze nga bavudde mu bufumbo nga basiibukale nga bali mu bufumbo naye nga bagenze nga bavudde mu makaage agenze kunoonya ssente kulaakulanya ewe ate bw'atuukayo n'asangayo ba white n'asangayo abalala ne bamuweereza kanamba ne bamusiiyasiiya ogenda okwekanga nga ate ebirowoozo bye bikyuse bivudde ku mwami ogwe yaleka Uganda n'atandika okubifuna. Ogenze n'okyogera ekyo nenzijukira oli gwe wandaga nga gwe kenyini gwe yakola ki yamukyusa timing nga yava eno muka musajja bwe yatuuka era ati nokola ki n'omwezza kati saawa zino amanyi nti gwe aliko mume ne baba amanyi nti ate yaliko kati muli bwe muti kale Vinka bamukubyeko ekitabo kya Mercedes Benz naka akamotoka katono nnyo ku Vinka waliwo akalabanga akanene wadde katono okusinziira ku standard jaliko ona akamotoka katono nnyo eri wakati wa milioni 12 ne milioni 16. Yes, milioni 10 sente nga nyingi era bawo omuntu yali yesimbyewo eisingiro abagita isingiro West County yali yesimbye wadde teyebawangula naye nga Vinka yamuyirawo omubiri era ku laale zonna eza bbaawe omukiga amanyi mukiga zonna bbaawe yaliko ziraale Vinka yagendangayo n'akola ki n'akafomi kunonya akalulu so bagwaba tono yagambye nti leka mukazi wange muteekemu akaki bbaawe n'amugulira akamotoka milioni 12 Mercedes Benz eri nkambwe nnyo. Kakati kambuzi kati aba abantu bakaba bwavu bakaba nnaku just kasuba ne sente mukazi wo okola ki kale kambuzi omuteekamu ko surprise kambuze ku bantu abalina ku sente mwe abantu abalina sente muyinza okuvaayo ne mwogera ku bizibu bye musanga anti kakati era nga boonaleka omukyala ewaka natasuubira amanyi nga tolutira ku musurprise nga bwebitoyo ebityo n'omuntu ali achipusi za 10 n'ozimuwa chipusi agamba kati naye bamuyiyemu Benz Mercedes Benz ya milioni 10 mu 2 ku milioni 10 naye still nga bwe wagambye nti nno akasente ako ezo sente ziba ntono nnyo ku Vinka kuba kyemmanyi nange Vinka ku bbanga lyabeere mu industry eno
ey'okuyimba ezo sente asobola okukola ki okuziraizinga nafunayo ko kamotoka even n'akasinga ku eyo okitegeera bulungi mpozi ye ne Riwita amanya geego ne Riwita bawavinka yamuwadde emmotoka eyo bambi mukama yeebale kati kino kiba kiddayo eri omukazi ali eyo bwe bbaawo yali akuwadde ki abasinga baawo yali akuwadde ki gwe gugamba nti bannange ono omwagala nnyo yali akuwadde ki abamu bajeyo tebafunanga yadde na kisambi kya nkoko n'abamu ne ku Valentine akamuli kabuze naate bafumbye abo bafumbye anti kati just nange kyengira kye neebuuzaamu obufumbo omuli okutonera omwagalwawo mamotoka bizimbe n'obufumbo buno bw'okubeerawo nga muli mwenna kitegeera bulungi mu mbeera nga yakinaku naye omukazi n'oguma n'ogamba waaye kambeerewo n'omwami wange buli luddawa nga kugamba nti buno bwo it is the best kisinziira oyinza okutonera mukazi wo obufumbo ne butawangala ate waliwo omutonera nga mukama omukisa guli weguli gwakuwangaala ate waliwo oliga ntaleetedde mukazi wange taleetedde musajja any surprise naye ate obufumbo bwabwe ne bubeera bulungi nnyo ne bweyagaza embeera n'etambula bulungi nnyo so all in all marriage is about omukisa waliwo nekiwagambye nogamba nti waliwo abakazi bano balaba bagezi nnyo oli abeeraawo nga waliwo ow'essente then n'ow'omukwano nakyo ng'osanga kati sente weeri ate ku Uganda nazimuwa naye nga ayinayo oli gw'ayagala just ku nsi ya leero oli asobola n'okuleeta ekintu omusajja asobola okuleeta ekintu n'akireetera omukazi naye omukazi ng'ayina gw'ayagala ku mutima gwe love n'amukwata ekyo ekintu gwe kyoleetedde omukazi then oyo omukazi n'akiweereza naye kati bamuko kafaananyi nga enguze ekintu kyange nenkikuwa anti omukazi n'akiwa mugi nekimusanga naye golowooza kiba ki batumidde byakoleddwa ate nnyo naye kati bikyagenda maaso bikolebwa n'ogula ekintu tugeze omukazi oba kale enewe kati n'ogula essawa yo nga beeyi essawa ya beeyi nnyo n'ogigulira omukazi n'agikwata naye n'agiwa boyfriend oba oyitayita boyfriend wo owooyo ng'ajambadde nga ye nnyini kati kweri kiki ky'obuuzaako awo tewali ogamba kanisa enkwawa ekituufu abakazi abamu nga so waliwo n'ebisajja by'osanga waliwo ebisajja by'osanga sibo nga tebiguuka osanga kikuta ekintu nekitwalira omukazi ate omukazi n'akwata ate n'osanga ekintu ky'owadde omukazi n'okisanga numero ate n'osanga ogusajja nga gulemeddewo naye awo tunaavaawo so byebyo vinka bamuyiyeemu ekirabo kya motoka yiyo kapyata naye togigaba vinke mu motoka atasobola gigaba eyo beeyagala sigamba nti jasta wabula mukazi we abangi betulabyeko abeeyagadde ate nga bakazi baabwe eso tubaagaliza okutuuka ku ddala lya sinamuwulira mu buntu obwo tubaagaliza okutuuka ku ddala ly'abayimbi abamu abawangalidde mu bufumbo Geoffrey Lutaaya awangalidde ogwo mukulu ogw'abayimbi Lutaaya ne Irene Namato ate bonna nga basereebu tekiseera kubanga kisangika bonna bayimbi lwakuba nti Lutaaya naye ebiseera ebimu yatagalangamu naye nga bw'omanyi era nga bakitegeera naye nga weebali awo tebalinga bana bewaffe abeekyotera Bahaji Bahaji si leka tuleetera ebizibu wano ebizibu ogenze mu ssako naye nga si ssako leka